Abavubuka baagala kulwanyisa enkola embi ey'okusuulasuula obuveera kubanga kimanyikiddwa nti obuveera bwa bulabe eri obutonde bw'ensi. Endwadde nga kkookolo ze zimu ku zinnamutta eziyiganya abantu mu ggwanga era nga zireetebwa ebintu ng'obuveera okusingira ddala okubufumbisa. Okwossaako n'okwonoona obugimu bw'ettaka. Zino ze zimu ku nsonga ezireetedde abavubuka bano okuvaayo ne beekolamu omulimu. Oxygen gwe tussa ava mu miti. Ffe tulina okussa out carbon dioxide, oxygen ajje ava mu miti. Naye kati emiti bwe giba tegiriwo kitegeeza tuli bafu. Tugenda kulwala kookolo, tugenda kulwala obulwadde ebitaliiyo ebitalina na ddagala. N'olwekyo akaveera kabi tukagirewo ddala tukozese empapula ezisobola okuvundira mu wiiki emu. Bano bagamba baagala kukolera wamu ne gavumenti n'ekitongole kya KCCA okulwanyisa obuveera mu ggwanga basobole okutaasa obutonde bw'ensi. Kino bakikoze nga bagabira abantu mu butale ne mu maduuka paper bags ku bwereere nga bwe babaggyako obuveera. Kaveera obulwadde obukalimu tebusobola kuwona endwadde zino zetuwulira eziri mu ggwanga amagi g'ensi y'okwekeeka mu myala obulwadde obwo obutujjira bwe tutera okuwulira bujjira mu mwalo ogwo naye singa buba bujja nga tebusanzeewo kaveera busobola okuyitawo buyisi. Essaawa zino pepabaga tugaba zaabeere naye gye bujja tujja kuzitunda so abantu ebanaaba balaba nga ekyobutonde okwonna obutonde tubi bajja kujjumbira ki pepabaga. For example tunikidde mu maduuka mu butale nga tusanga akaveera tuba pepabaga tubalage nti obulungi nga tubasomesa ekibi ekiri mu kukozesa akaveera. Abamu obuveera babufumbisa emmere ekikyamu abalala babuguliramu ebintu akaveera mu mazzi ng'ago wona tulongoosa. Gye buvuddeko ekitongole ekikwata ku butonde bw'ensi mu ggwanga ekya NEMA kyawera enkozesa y'obuveera mu ggwanga lyonna. Nakyanzi Hasfa, WBS TV.